Enfa ya Tamale Mirundi ekankanyiza Uganda yonna nga mwotwalidde n'abo ababadde bamukkiririzaamu. Abannayuganda abasinga bamwogeddeko birungi byereere naddala ku kyalo eyo gy'azaalibwa. Abadde musajja mulungi nnyo, omusajja omwangu ow'okutuukirira, omusajja gw'obuulira ekikuluma n'abeera ng'akuyambira. Wabula ate abannayuganda abasinga naddala abakozesa emikutu gya social media okufa kwe bakunenyereza ye nga bw'ogenda owulira mu butambi buneeno. Yenze Sheila Adita, mwena abasubscribinga ku YouTube channel yange mwakola ekintu kirungi nnyo, imbaagala nnyo, mweyongere okusubscribinga mutwegatteko, tujja kubanga tubawa information gye musinga okwagala. Ate era ku Facebook mbeera nnyo nkozesa Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita 1 ne Sheila Adita page. Ayagala okunkubirako ndi ku Instagram nkozesa Sheila Adita page. Followinga onkubira essimu eberenga eyitamu. Obudde we bwakeeredde enkya ya leero nga tuli ku mawulire g'omwami Tamale Mirundi okuba nga atuvudde ku maaso. Kino nno kyakunyolwa nnyo, antiisa y'amaanyi era nga bitalo. Bambi tusabira famire ye Mukama agigumye, naddala omuvubuka gwe tutera okukola naye ebintu binene by'okukola obutambi ku social media, Tamale Mirundi Junior. Babadde ba mikwano nnyo ne taata we, babadde beeyagala nnyo, batusesaamu, batusomesa, era nga obiraba olaba engeri gye babadde beetwalamu, and resemblance eriwo mu makati gaabwe omwana ne taata. Ngenda kubanga imbaterawo akatambi k'omulenzi oba Tamale Mirundi Junior ng'ategeeza abantu mwenna ababadde bakkiririza mu taata we, teekako n'abo abamugoberera ku mikutu gye egya social media ng'ababuulira enteekateeka nga bwe ziyimiridde ku nsonga y'okuba nti afiiriddwa taata we, wewe bagenda omuteeka, agenda wa, abagenda omusabira mu kyaki kino ebirala, ate mpaka wanaatuuka ku lugendo lwe olusembayo oba tetugamba okuteekebwa mu nnyumba ye esembayo ey'olubeerera, ngamba okuba nga aziikibwa ateebwa mu ntaana. Tugenda sooka tugendeko mu katambi ka Tamale Mirundi Junior ate era tubeere nga tukomawo. Tamale Mirundi Junior ngambika taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior eyavudde mu bulamu bw'ensi eno egy'ekiro mu ddwaliro Ekisubi gye tubadde tumujjanjabira. Olumbe lugenda kubeera kyengera okyamira ku Watoto Church okutandika n'olunaku lwa leero mpaka olwokutaano tujja kubeera kyengera awo. Ku Saturday dadde tumutwale mu kyalo era akaye kalagala ate aziikibwe ku Sunday. Ayagala ebisingawo osobola okuba ku namba 070 96 40 151. Nebaza nnyo abantu mwenna abangumiza mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa nga nviiriddwako taata wange. Omwoyo gwe Mukama agulamuze sa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eyo nno nga tuvuddeyo ebyo byonna nga tumaze obbiwuliriza bulungi nnyo. Ngenda kuba nga mbatwalako mu butambi obumu obukoleddwa ku ba social media betukola nabo emirimu gino egy'okukwata obutambi. Bo banenya nti okufa kw'omugenzi ye yakwereetera era nga balina ensonga zaabwe ze bawadde ezibaleetedde bo okuba nga balowooza bwe batyo nti nno omugenzi singa teyakola ebyo byabadde akola osanga teyandifudde. Nze nga Adita nina entegeera ntono nnyo era entegeera ya njawulo nnyo ku kikwatagana n'okufa. Nina entegeera ntono nnyo ku nsonga z'okufa, ate nina entegeera ya njawulo nnyo ku nsonga z'okufa. Nja kuba imbabuulira era nga mbayitiramu kiki mbadde ntegeeza mu message eyo. Wabula katugendeko mu butambi obumu obukoleddwa ku social media nga boogera ku nfa y'omugenzi nakyo ekimuviiriddeko okufa according ku ntegeera yaabwe ate era tukomewo. Ebintu by'okunsi tebinnemazaamu. Ngenda kusaba Mukama Katonda Tamale Mirundi Senior akuwe ekimmula eky'emirembe kubanga wootuukidde okufa obadde omaze okuyiga ekituufu kye ki. Nze nalayira mu bulamu bw'oku nsi eno ne mu Kabuli omuntu wa NRM twawukananga mabina. Buli muntu awagira Museveni
nze wange toyinayo kifo ne bw'obeera nnyange ne bw'obeera girlfriend nga yegwampa enkudi nze mukwano nalayira era nakyawa omuntu awagira gavumenti ya Museveni eyo ekoze buli kikyamu. Gavumenti essa abantu ne bamalawo gwe n'ovayo n'ogiprotectinga mukwano oba tolina ky'oŋŋamba. Mu butuufu Tamale mirundi senior mugenza okufa nga muli basajja bagezi. Kale ayiwishaga amagezi mwagashyeyalinganga. Ne mugenza okutandika okulaba nti Museveni talina kiddako era abakozesa bukozesa ng'emyaka gibaweddeko. Mazima ddala buli w'osasula okwesiriwaza n'ogenda owolereza kigavumenti ky'omusajja ali mu kunyigiriza bannayuganda n'otakoma okwo n'owagira omuzeeyi taata w'omuvubuka ate n'odda n'okuwagira omuvubuka kuno tekubadde kwesiriwaza kabadde kamanyiro bumanyizi. Naye ng'ekinnuma n'ebibi ebigenda mu maaso obiraba mu ggwanga nga gwe kennyini ovayo n'obikola n'obyogerako naye namusigala nga mukyabuzaabuza eggwanga bwe bulumi bwe tulimu nti ne bw'omugenda okufa abantu bagenda kusigala bagamba nga naffe abaana ba Nuupu ebafa buli kumaca ne muvayo ne mubulaginga oyo Kyagulanyi yaba basiza oyo balyose ne bafa ebyo bivubuka birina simanya peer pressure violence naye nga mu butuufu abantu abo abafiira aba Nuupu babeera bali mu justice kubango nga bagala kukyusa ggwanga lyabwe. Oyo Tamale mirundi senior yaliko presidential advisor owa Museveni. Tosobola kuŋŋamba nti afudde nga nkoko nga Museveni tasobodde mukwata n'amutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Tosobola kuŋŋamba nti state house ya Museveni yonna ebatisobola kuleezinga ssente ezijjanjaba Tamale mirundi senior. Kakati gwe musajja wattu oli eyo ku kasimuko Museveni akufuukira Museveni n'ennyongera okutegeeza ebigambo bino wammanga ffe tujja kubeera eno nga tuseka because mwe babasasula kwesiriwaza. Omusajja avuddeyo n'alaajana emirundi egiwerako ne mukwata obutwa ne mumuwa omusajja oyo ne yeerwanako n'asobola okudda engulu. Ekintu ekinnome ku Tamale mirundi senior kiri kimu nti abadde musajja mugezi naye ate mu bugezi bwe abadde selfish. Tasobodde kuganya ggwanga era legase ye agyonoonye kubanga n'abaana bazadde bennyini bonna bali awo beesiriwaza bw'olaba ono mutabani we Junior ali awo bamusasula kwesiriwaza naye nga akasajja kabadde kagezi walaahi. Akasajja tukayigiddeko ebintu bingi naye yuuyo afudde nga mwanga. Nze nalayira ne ŋŋamba omuntu yenna yeesiriwaza n'asasulwa ssente okunyigiriza bannansi b'e Uganda atalaba bigenda mu Uganda gw'olwokuba omusaala gwo guzze gw'onodda ku bantu n'ovuma n'omanyiira mu butuufu bayibayi Mukama Katonda nawe waba akututte. Kijja tuluma tumanye nti nno omusajja yali mugezi yalina okugasa ku ggwanga naye olw'omulugube n'ebyonfuna byamulemesa okubanga agasa eggwanga awo we tuli. Abo bwe batyo bwe bategedde enfa y'omugenzi Tamale mirundi. Wabula nze njagala okubagamba ekintu kimu kino nkibagamba nga munnayuganda munnammwe si lwakuba nti nkyogera oba kwerungiya kino nkyogera nga omuntu yenna bw'ayina okwogera. Twandibanga tetutegeera kyekimu twandibanga tulina ebintu bingi nnyo bye tutakkaanyaako ng'Abannayuganda ate era ng'ekyo bwe kityo bwe kirina okubeera. Ng'oyagala ensi gy'olimu ekunyumire mwenna mulina okuba nga temutegeera kyekimu buli omu alina okuba n'ekimunyumira nga tekinyumira muntu mulala. Ate era this is the matter of fact nti mu nsi muno ne weeweeyisa bulungi otya ne weeweeyisa bubi otya okufa teeka. Oba weeyisizza bulungi oba weeyisizza bubi ojja kufa kubanga eryo tteeka. Kati siraba nsonga lwaki tukaayana ku kino amaziga g'abantu abalala ffe ate tuganenyeze abantu abalala nti ate obulumi bw'abantu abalala ffe ate tubusanyukiremu. Let's change a little, tukyusekyuseemu. Twandibanga tulina ebintu bingi nnyo bye tutakkiriziganya nabyo nga ffe abantu. Ekyo buli omu yamanya engeri gy'ategeramu n'engeri gy'alabamu ebintu according nti yes ayinza okuba nti abadde ng'ayogera ebintu nga ggwe bikulumya naye jjukira ate ayogera ebyo ye bimusanyusa byalaba nti bimukolera. Zino engalo tezenkanankana.
olugalo luno kye lufeesinga luno si kye lufeesinga kyovula bwokera ku makya ne weekoona akagere ka nnaswe ate ekigere ekisajja si kye kigenda okulumwa n'okuba nga tokikuwonye tokikutteeko kye tutegeeza nti gwe olw'okuba oli mu mbeera oli gy'ataliimu gw'oyagala ate naye yeeteeke mu bigere byo mubeere nga mubeera mu mbeera y'emu baneete kisoboka. So Ugandans, ebintu ebimu tulina okubikyusa in one way or the other. Omuntu waba ali mu bulumi, let's sympathize with that person ali in pain. Tumubeererewo dani okuddanga awo ne tubraginga out ku mbeera y'omuntu nga si nnungi. Omwami oyo yandiba nti ebbanga lino lyonna abadde mulwadde nga as Ugandans we don't know. Avudde mu bulamu bw'ensi. Let's appreciate a little kyakoledde Uganda at least. Tumwogereko birungi byereere because I believe nti mwenna mubadde nga temumwagala naye there is times wabadde aba making her happy according ku butambi bwe. If mubadde singa mubadde temuli basanyufu, you people would have not been doing challenges mu video bwe bwakola oba mu maloboozi ge. So Ugandans, let's change. Tuyigenga okulumirirwako ku bannaffe. Nze ngamba bwe tujja ottereera atera n'okufuna emirembe. Yenze Sheila Adita mbagala nnyo kammanye endowooza yo nga weeyambisa comment sections. Mukama abankuumire.